libadde ssanyu jjerere ng'abayizi 719 batikirwa ku ssettendekero wa Muteesa Wano University ku kitebe kikulu ekirumba Masaka. Ku mukolo gw'amatikkiro gw'omulundi ogwokubiri abayizi ab'obuwala be banywedde mu bannaabwe ab'obulenzi akendo nga kwabe 16 abayitidde waggulu ne baweebwa first class degree, 12 babadde ba buwala. Akolango omumyuka wa Ssenkulu wa ssettendekero ono Professor Kigongo Bukenya yakuliddemu emikolo gino engeri Ssenkulu wa ssettendekero ono Ssaabasajja Kabaka Honorable Mwenda Mutebi w'okubiri gyali emitala w'amawanga ku mirimu emitongole. Obubaka bwa Ssaabasajja busomeddwa Kamalabyonna Injiniya Jebbi Walusimbi ng'asabye gavumenti okutandika okutunuulira Obwakabaka nga banywanyi mu by'enkulaakulana. Higher education is the key to development and any efforts towards offering higher education is a very great contribution to national development. Asabye n'amatendekero agagundira edda mu byenjigiriza mu ggwanga nga ssettendekero y'e Makerere okukwatizaako ssettendekero ono asobole okuvuunuka ebimu ku bimusoomooza. Professor Kigongo Bukenya ategeeza ng'omuwendo gw'abayizi bwe gweyongedde okulinnya okuva ku bayizi 5,000 bye batandika nabo mu myaka 6 egiyise nga kati bali abayizi kumpi 4,000 be balina mu kiseera kino. It is a truism that the success of any university depends on the quality and quantity of both its administrative and academic staff. Omukolo guno gwetabiddwako abakungu ab'enjawulo okuva mu Bwakabaka bwa Buganda ne gavumenti eya wakati. Abayizi 719 be bafunye amabaluwa gaabwe omuli degree, diploma, ssaako ne certificate.